Gasita Nyombi akedde kugenda ku ofiisi z'eby'ettaka ezisangibwa Bukalasa mu tawuni kansi y'Obulenzi mu disitulikiti y'e Luwero okubaako byakebera wabula olubadde okutuuka bamugobedde ku mulyango. Bagambye ofiisi enzigale waliwo obuzibu obwabaddewo, so tetunategeera poliisi weeri, tewali gwe bakkiriza munda. Nyombi y'omu ku bantu abangi abakedde okweyunira ofiisi zino nga baagala okuweerezebwa kyokka nga bonna babagoba olw'obuzibu obwagudde ku ofiisi zino. Eno y'emu ku ofiisi z'eby'ettaka 23 eziri mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo era ng'eno eweereza abantu abasoba mu 1000 buli lunaku mu disitulikiti okuli Luwero, Nakaseke ne Nakasongola. Tewali kye bakubuulira, atugamba bugambi ofiisi ez'enzigale. Si be bokka, n'abakozi abamu tusanze bakonkomalidde ku mulyango nga bangi bali ku masimu nga bategeeza bannaabwe ng'eno ebintu ebyayonoonese dda. Mu kiro ekikesezza olwaleero waliwo abazigu abalumbye ofiisi zino ne basooka okukwata abakuumi ne basiba emiguwa, oluvanyuma ne bamenya ne bayingira munda ne babba kompyuta 4 n'ebiwandiiko ebiwerako. Era bwe tuyimiriddewo walungi bamenye fensi yaffe wano, kati bamenye fensi ndowooza ne bayingira. Kati ebisingawo ba security guard ababadde wali babasibye miguwa naki okutuusa security endi bwe yazze nekuba amasasi ne batataganya ne badduka. Ensonga eno esitudde bukubiri minisita omubeezi w'eby'ettaka Dr. Sam Mayanja okujja okulaba ogubadde. Bamutegeezezza nti newankubadde bamenye tebatuuse mu kisenge omuterekebwa ebiwandiiko eby'enkizo muli n'ebyapa era nti olw'okuba enkola yazzibwa ku digito ne bwe wabaawo ebyabbiddwa kyangu okubifuna. Ebyapa by'abantu na registry copies, ebyapa ebisigale no white page, blue page n'ebiki byonna biri intact munda mu strong room kubanga ebalemye tebasobola gimenya. So njagala okubakakasa nti tewali kyapa kya muntu kyatwalirwa yebwe ekibuze oba babadde balowooza nti biri ebyedde ebyamaanyi nti banakumenya wano ne bamenya wano ne batwala files banaba information bagisse ekyo basanze ekyo twakirengera dda. Nowabaawo ekyapa kyonna ekiba kibbiddwa bakigendeddemu ebyo tunaamala okutegeera tujja kutegeeza nannyini kyo ajja ateekemu okusaba tukolese the other data okukizaawo ate n'okukansolinga kiri ekibabbye okukijja mu system, so abantu tebeeralikirira. Kigambibwa nti wabaddewo obulagajjavu ku nsonga y'ebyokwerinda ku ofiisi zino ng'abaserikale ba kampuni y'obwannannyini abakuumawo tebalina mmondo ekyawadde omwagaanya abazigu okubavumbagatira. I want to assure also members of the public that we are going to reinforce Bukalasa surround offices with some sizable number of police officers to take security of this area. It was somehow a gap on the two agencies would have organized it earlier so that we have armed officers at night. Tugenda kusaba government zona offices zitwaliwenga zikumiwenga this VIPP, very important part nga security system ekuuma damu nekuma installation ezo zonna enkulu ebenga ye system ekuuma zona offices zonna kubanga obugagga bwaffe buli awo. Mu kiseera kino ofiisi zino ziggaddwa okutuusa ekiseera ekitali kigere, poliisi ng'emaliriza okunoonyereza kwayo era ng'ebyayonooneddwa ebimu bitereezeddwa. Kabamala investigations abapoliisi okwetegereza kyonna bwe kiri tulyoke tuzeewo enyigi zaffe naki n'omukulu agambye okutongera security tulyoke tuddemu okuweereza eggwanga nga bulijjo. Tewali muntu yenna yakwatiddwa ku nsonga eno era bwe tuviiriddeyo ng'ekifo kino kikyakuumibwa butiribiri era nga tekikkirizibwa kuyingirwamu buli omu. Habat Kamuga, NTV Akawungeezi. Mayuale.